Okusinziira ku bibala ebyakolebwa, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kubala abantu ki Uganda Bureau of Statistics WUBOS mu mwaka gwa 2024 abaana abasoba mu bukadde 2 nga bye bitundu 26 ku buli 100 abaali bakonzibye mu ggwanga nga bali wakati w'emyezi 6 ku 59. Kino abakugu bakiteeka ku baana bano obutayonka bulungi n'endya embi nga bamaama baabwe bali mbuto. Mukama yatonda abantu nga ekirungo ekiri mu mata g'ebbeere kye kirimu buli kyakulya ekisibwa omwana kye yeetaaga. Abannasayansi bayinza okugezaako okukikopperera naye tebasobola kutuuka ku leveeri Katonda gye yatonda. Okusinziira ku Minisitule y'ebyobulamu newankubadde wabaddewo enkyukakyuka okwagazisa abakyala okuyonsa, wakyaliwo okusoomoozebwa kw'abamaama abafiira mu ssanya. 2016 we at 66%, and that is the UDHS, the Uganda Demographic Health Survey. And 2022, we saw that improve significantly to 94%. Kati mu kaweefube w'okumalawo ekizibu kino, Minisitule y'ebyobulamu nga bali wamu n'ebitongole by'obwannakyewa bavuddeyo n'enteekateeka y'okulaba nga buli mwana azaalwa afuna omukisa okufuna amabeere. Health facilities to become fully equipped to support a mother to breastfeed and a child to be breastfed within the first hour and to ensure they are fully supported to exclusively breastfeed for 6 months. Ekiriisa ekisooka kitandikira mu lubuto ng'omwana waakamufuna mu lubuto funa bana muzaala omwezi ogusooka kyoli omwana kyalya. Kati bamaama bwe batalya bulungi mwezi emyezi egisooka 9 omwana agenda kuzaalibwa nga talina kiriisa kimala. Kati waliwo amalwaliro agateereddwako ebifo awaterekebwa amabeere gano agakuŋŋaanyiziddwa okuwa abaana abageetaaga. Tugambye nti Kawempe yeetaaga obuyambi buno kubanga balaba abaana bangi. Enamba y'abaana bano gye bafuna eri wagguluko okusinziira amalwaliro amalala because it is bafuna bamaama bangi abazaala. Amabeere gano gakuŋŋaanyizibwa mu bakyala nga bwe guli ku musaayi kyokka ng'okuwaayo osooka kukeberebwa. Tutandisewo n'enkola egamba bamaama abalina amata amangi tutandike okugatereka mu milk bank. Tulina n'enkolagana egamba nti maama tutaddewo mother friendly settings nti maama osobola okugenda ku mulimu n'omwana wo ne musobola okumuyonsezaayo. Tubayigiriza n'okubayigiriza nti basobola oku-expressinga amata gano ogakennululamu mu mabeere ne bagatereka mu fridge ne bagawa omwana ku ssaawa engere. Kati ekiddirira kwagazisa abakyala kuwaayo mabeere nga bwe guli ku musaayi abantu gwe bawaayo kyeyagalire. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.